How many times have I fought with this idiot? Exchanging blows. Omwana there was a mixed up in the hospital. Simwana wafe. Buzingo. Yagenze ku embassy ya America ne bamumwa visa akola kabadi. Namulaga ngadduka bujingo. Omwana nakola mbwati. Nga bujingo yaduse ko yakoba mumfe nje kufa naye. Lwenfalo bafa. Yakola abanyankole mbagire mu ddala obujozo. Ne mugamba. I have correct information about bujingo. Akasajja kano singa kafa. Mwabaserikale mukwata omutamivu muzeeka obanze nkube simu police mutwale mutabaniwo obadde omanyi nti twake kube mirundi nga 10 ngenje kwe mukuba ne bantu banena banentalanduka ne mukuba tukera kuba twake kube biko take the drunkard mwabaserikale muzeeyo omutamivu muze bukale nga bulijjo. This is my first time for people to know that I move with a pistol. Yembwa ngetamidde enjaga. Ku 13 togeza Osat Radio 4 ensonso ne 10 katonyeze Musambu Radio 7 eraka lyabajikuru bomukama kabaliga nze Adam Kungu mwebale nnyo abatugoberera yonna gye musinzira media consultant Yohana Mirundi waliwo omukyala. Okay, nakulabye ng'oli mukambwe nnyo ku social media ng'oyomba ne mutabani wo mwami Tamale. Nabadde mukubye essasi. Mutabaniwo. Yes. Ensi abantu badyoga mwami Tamale oyomba otya n'omwana wo. Noyagala okutta omwana wo. Nabadde muse. Let me tell you. Singa tubadde tukyalina essaawa. Tulina obudde. Nali kuleetedde. Abantu bano bwe bamala okutta omuntu. Abatemu bakusaba Namboze basempa. Nako katabanika. To change public opinion in favor of their target. Ne mutabani wa akozesebwa. He's your son. Babadde bagala kikola bujingo. But I'm more informed than these people. Kubanga ebyuma mbakwata. If you tell me okubolira yabadde bujingo olwalero mukubolira. Nenkuba ebyuma n'owulira ngayo. Then yamba banoonyereza ku nsonga eno babitegeera. Era njogedde ne bujingo n'angamba. Ti omwana oyo musonyiwa. Ayinza okugana okugenda mu ggulu. I've refused. Waliwo muganda wange twagalana nnyo tuli bato twakula ffenna musajja musiraamu naye yatunyumiza nti ku kyalo ewaffe waliyo sanasiyo omusajja musezi ekimuntu mu sanasiyo yankubidde esimu I refused. Maama wa Hamu I respect her so much era naye anjagala nnyo tayagala kulyako bannalwadde babadde ki Hajati Segawa namugambye omwana mute. This morning nsereka nkubidde esimu nemugamba omwana mute kyawedde kubanze nakoze ekintu bwe kiti naguze nafunye omuteteme mu lusuku nengwambaza engoye ze nengula kofini nenguteekamu nenguziika. No demutulire. Yes. Mutabaniwo namuzise Tamale owange namuzise nowali nkubuulidde owange namuzise era kukuloze wafunye omusalaba kuliko amannya ge ne yazaalibwa ne yafudde muddemu munepange sikutegedde wagenze mu lusuku notema omuteteme. Yes. N'oguteeka mu coffin. Yes. N'oziika omwana oyo Junior. Yes. Kati nze wange namuzise kati njagala amujje mu nnumbe because you don't know the impact. I always use an example ya brother wange omukulu bamuyita Sali. Sali yali abeera wa taata waffe omuto bamuyita Ekiggundu nga gyabeera kati Sali nga omwana omuto ali mu P6 P5 nga yagala okwekolerayo sente ez'amandaazi oba yabikolanga atya ye kye yakola n'akwata kakiwi akasaanikira n'akatandika okasendesa emberenge ku ssomero koza akajje ku ddagala lya Kiggundu ery'engatto. Kiggundu bamuyita si mwami wa Gombolola bamuyita ku ssaza tewali Shushaina tewali yagenda kuba ngatto kiwi tali mu maduuka gonna kiwi bamugulanga Masaka nga n'eddagala Sali yalijjako akasaanikira lyakala agenda atya omwami ow'Eggombolola ow'edda
sibe bano beerosibamu. Kiggundu agenda atya ow'omwami ow'essaza tamanyira kimwe bakuyita embuga Ssebuganzi. Yagoba omwana, yagoba mukulu wange Saliewuwe. Everybody naga nti amugobedde ki nga tebategeera impact. This boy is young but he does not understand nti kiwi eddagala ly'engatto is important okuba engatto ono agende w'omwami ow'essaza. There are no susainers. I always refer to that example of my elder brother. Taata muto yamugoba, Kiggundu yamugoba n'amukomyawo ewaka. Mirundi did not understand it, everybody did not understand it. Kati kambabuulire. Kyekyaliwo omwami Tamale. Omwana oyo Musanga atuuzizza banne bonna bali live. Ku social media? Yes. Bujingo yesaze ejjirita. Buzingo yagenze ku embassy ya America ne bamumwa visa akola kabadde. Nayogera n'ebintu bingi nnyo ku Bujingo. N'amulaga nga adduka Bujingo. Omwana n'akulamu bw'ati? Nga Bujingo bwe yadduse ku embassy. That boy bwe yali afuna diguli ne mwannyina Bujingo yatuwa million 2. Bujingo yasiibawo eholodde yabasabira. Era nga 3 Bujingo yampeereza sekitale we nandeetera ssente. Bujingo yanzijanjaba ono omuko yagoba munfe nja kufa naye benfa lwafa njagala abanyankole mbagiremu ddala obujoozi oyo nenkonyako nenkugula no emandwe kuba omulenzi oyo obugagga bwe bwonna buweddewo. Okatera mandwa ante nyina ensozi akalijo mandwe ekubirwa aboogo nemumalawo. Ddali wali wabadde nti omusanga atuuzizza banne ne mugamba I have correct information about Bujingo. Manye ekituufu ekyabaddewo. Nze nkuwe information yenki entuufu yasituka busususi. Akasajja kano singa kafa mwe abaserikale mukwate omutamivu muzeeka oba nze nkube essimu poliisi emutwale. Mutabaniwo obadde omanyi nti twakekuba emirundi nga 10 ng'enjoka eyo mukuba nemukuba ntwekuba naye nakuba nentalantuka naye nemukuba twakekuba ebikonde emirundi nga 10. Junior? Yes. Mwami Tamale gungulanaga ne mutabaniwo? Omwana nakwegezaamu? Tukubagana naye nkakuba nekati kasoka anywenjaga. Anywenjaga? Nkugambye. Junior anywenjaga? Genda ku Joyster. Waliwo interview nze omukozi bw'oku Joyster namugaba akakubaganira n'emirundi emeka. Namugamba nze mmanyi 6. Mulwaniraawo ku Joyster? Anti kajjani kaleete okutuusa lwe nakakooye. Mubuuze omwana ono gwe bayita Tamale. Tamale akugeegenya? Yakatunuulidde bwe kati. Takeda Lwankadi mwe abasirikale muzeeyo omutamiivu nga bulijjo. Ku luno nenga nti nedda katuuse okaaga neziya pisto kakuba amasasi nkattirewo. This is my first time for people to know that I move with a pistol. Waliwo giwuliddeko mugamba nnyondo. Omuserikale nenwana naye kamukuba ebikonde bukacharginga bukakomawo bukacharginga until the man overpowered me. Omuserikale oyo ono akubulira ebyabaddewo nakwata pistol yange n'agitwala kamukubye empi nekamukuba buli kimu eyembwa ngaetamidde enjaga. Oli mutabani w'omwami Tamale bino byonna lwaki abikola kitaawe? Nkugambye si gwe gusoose. Speak here. How many times have I fought with this idiot exchanging blows? Several times. Yes. But I kept his image, that image. Because why? You've been defending him. I felt but what I've realized, there was a mixed up in the hospital. He's not our son. No, I have so many people who resemble me more than that one. Nga sigwa muzala nenyina nga siya muzala. Kugambi fenna ne mama wetu tuula. Sikubolidde to that boy Kiraimbudi erada after borrowing erada
and sharpening a panga to kill his mother. Yagezaako okutta maama we. Abba ebyapa byange. Ebyettaka. Ebyettaka. Tamale Mirundi Junior. Yes. Mupolitikisi nze nnyo nga yimejeze mugimanyi. Yes. Mukazi wange omukulu oweewazana. Baali mulumbe. Baali mulumbe. Omwana oyo n'alinnya step maamu we. N'amusitepinga onoha. N'amukwata okugulu n'amugamba Tamale lwaki kaamukuba empi bbiri. Slapped my wife. Tamale Junior has ever slapped your wife? Yes. Era bazaala abo baddokita kabadde kalinnya ewaffe bakakube yali agambe bakakube. Tamale Junior slapped his stepmom. That's why there was jubilation ewaka wonna babadde bagamba nti nkaagala nnyo naye nga nze ndowooza tekukana mixinga n'abantu. I like kasuku nali nga tekajja kutereera nti bwe kanaabeerako ne kasuku era kaawonye. Nina mutabani wange bamuyita Asumaani yakakubako ne kazirika olumba otya ddadi. N'ebino biri mu mawulire kati mwami Tamale. Oli mu mawulire, omwana yali mu mawulire. What do I care? Ayogera awanda muliro. Anti awanda muliro kuki? Ndi musezi ndi abafu. My chief akaakaana babadde bakaagala to contradict me. Ye Namboze, ye Sempa, ke kaakaana. Every time they shift akulo yekireeta. Let me tell you, ebyo ebyakaana ngo bivuddeko. Nobody, if Bujunga has told me that if you don't pardon that boy, you will miss heaven. I have told Bujungo, let me miss heaven. No, you forgive. You're a parent, Mr. Tamale. You're a father. I've had you. Agambye yakankuba emirundi emeka. Ngumi ku ngumi. Taata n'omwana. Mubuuze. I've had you defend Junior, Tamale Mirundi Junior for a long time. Manyi, sagala kulaga image ye. Ekyokubiri. Ababadde bamukuba nga bayenemezi bange kati bayenemezi bange be bamukutteko. Yagamba nti ekibatawanya gwe ne sente. Which one? Yaga bondaba nze ne taata nga tulwanagana. It is idiot. I went to Saleh. Have I ever gone to Saleh once? There was a time when Saleh drove to my Zana home in a black Range Rover after hearing that my children are not going to school. Saleh nampe a million chikumi. Kaliko nze ne Saleh twalabaganira mu nsiko. Era nabagamba nti Saleh bw'amala okumpa million ate teyambuka kuntwala waka. Ne ntuuka mu nnyumba nga mpulira emisinde ebweru nasula mu kabini ne million 10 nkaera ne nswala mu. Saleh akasooka okumpa sente. Wasula mu kabini. Ne sente. Ne sente. Ng'ate nzikutte bwenti ate mu nnyumba ntyamu. Is it my first time? Is me who told Saleh omwana oyo muwe sente. Not me. Ezange nazitwala. So ekya sente kyayogera kya bulimu. Is a hired mercenary. Your son is a hired mercenary. To kill the father. Ntibo amagezi gambwe temugamanyi. This was the first time they wanted to hit, to put their routine dog on Bujingo. You want to monitor. Why don't we MK people boycott monitor? Tumugiri. There was a Nigerian man. A Nigerian man, when Salawiwa was executed by Abacha, the man said, I've been buying 10 liters from Musero, Sijazigula. Tukube monitor tumujo, kukanamboze mbwa. So lwaki tofuna ku bantu abali close n'omutabani wo bamubulirire? Forget about this man. Because you are the father. I'll forget. Ogenda mulekera ensi. You know how many children I have? Do you know how many doctors, medical doctors I have? Do you know how many lawyers I have? Watugamba soma psychology. Nabadde teyasoma alabika yabba bigezo. Kuba yalina group eri y'Abajamani. I doubt whether he did exams. This is his first. No, bamutikira naffe gye tuli. We saw the graduation. You were there. Baby Gezo. Junior baby Gezo. I doubt whether he is a graduate. But you remain the father at the end of the day. No.
No. You must be having a lot of Have pain. you ever heard the woman who sang, I will travel to love again, but I know the first cut is the deepest. Yes, yes. I will try to love again, but I know the first cut is the deepest. Tata boyfriend w'omuwala oyo yamusanga wanyenjaga n'amukuba amasasi. Izekemi mukuba amasasi ne mutta. Nadde nkamaze. Saved by this man, my bodyguard, who grabbed my pistol. Wabadde oyagala kwettira. Yes. Omwana gw'ozaala. Ati wulira. Ensi yali kujajinza etya mwami Tamale. Omwana mugambye. Nti look. Nabasanze batudde. Akatimale kagezi nnyo. The boy never uttered a word. Okujja ku bino simanyi kikola mu BBS simanyi kikola bwa. Kirina okutukulinga omumbo gwa bbi. Babiwa ssente. Byabadde biremeddero. Nenkanyuga site. Saimo. Ayina akawala. Bamuyita Saimo. Namaze kanyuga gondi standi zaabwe. Saimo ne yeegase ku mutabani wo. Saimo. Kali akasajja katudde wali. Dr. Tamale. I like that boy. Really? Yes. Gwali kali kanjagala, maybe kali kanjagala. Ninga kalaba ekiziki kino ekigenda mu masasi. So yatunulidde mutabani wo nga yeewuunya n'agamba mwana kyono ageegenya boogera ku bujingo. Ne kale gavuyo kati nga bujingo beyadduka ku American Embassy. Mutabani nga akola alaga banne. Yes. Bwat. Yes. Bujingo yesaze ejjirita. I heard and I went and I told him, younger man, stop talking about bujingo. What you are talking about bujingo are falsehoods. Bichamu. I have all the information about bujingo. If you want information, we can't have a kid. Is it when? Did I start anything? Apart from advising him, you speak here. Ensitakuulira muganda wange. It was Saturday. Njagala kuwulira lwali lwa mukaaga. Kati oyogera nkuwulira. Lwali lwa mukaaga twali tuva ku programu yaffe on Baba TV. Genda maaso kuwulira. Twali tuva ku Baba TV nga tuva ku programu. Then twayingira ku Joystar, mzee yasanga that Saimo Kawalata Tamale plus Junior kabali kwogera ku nsonga za bujingo. Then mzee told them nti mmwe ebintu bya bijingo muleke police enonyereze. You don't know the background of it. Olwokuba singa babayita temulina bye mugenda okunyonyola, so munyumya birala ebya bujingo mu byesonyiwe. And the boy started fuming. Now joba ANKUBA. Very sad. Nejijayo. Kabambule. What did he say? You soldiers, take the madman back home. The drunkard. He told him I'm stupid. I don't understand. Why should I bring the father very early in the morning? And it was immediate. He told me I'm stupid. He stood up but as a training personnel, I did what I did to avoid all that. Yes. You protected the father. Kakubonu. Nikamukuba. Nikafunye ngumi. Akana kanka tekoluno nejijayo. Ke kakasoko jira bako baba. Kabentu enjase. What type of idiot is this? Kari descent. You numbers. You simple. Kaino luwada tulika abana banasale. Lweko kweyako. These are bought up people to divert. Neyeze nkubulira. Ate kali kabinyo. Nti people believe tibyekogera kabije kwani. Kugwe. Oyogedde ebintu bino yalwanako ne stepmother we. Ne mulwanagana gwe ne sebiri. Bateka bakubi n'enjaga yako. Nekakwata eddala katte nnyina waako. Is that a human being? Mbadde musse. Ensi emuwone. Wagezi n'omuziika wamuziise mu byafa tokimanyi ku nsi nti olina omwana kubayita Tamale Junior. Kubayita Tamale Mirundi taliyo. Era ngenda kuddayo waffe tunywe essuumwa twabye n'olumbe.
naye talina mwana. Oteekateeka kwa byalumbi. Yes, oyo namutadde. Tolisonyiwa. Nkugambye tukubaganye n'omwana oyo emirundi nga 10 nga mpoloteketi nga imeji ye. Kifaananyi kye. Yes, nga mwe temumanyi. He's a terror. He's a stupid. Yatugenda nti gwe obadde oyagala muyingiza mu ntalo zino ate gwe kyotugenda kyawukana ku ye kye yayogedde. Nkugambye. Yagala entalo za taata nange. Neddo siri kitaawe. What did I tell him? Nkugambye Namboze Sempa n'akaakaana ke kabadde ka paymaster. When there is a crime balina embwa yaabwe kwe bagiteeka. When Kayira was assassinated, Gombia, Kayira was staying in Gombia's house. We get a topic like a monitor because they believe monitor is not credible. Monitor there is not credible. New vision is more credible. Kaloka sembo na kuka fu mazige nyini. Kakati babukozesa to divert. We get a topic bajikozesa to put the blame on who? On Kayira's dish, on Gombia. Gombia left Uganda. Why? The police commissioner then drove Gombia and his Romans to Entebbe. Namuyingiza mu nnyonyi. Naye ng'abasse Kayira bamanyiddwa. Embwa zaava ewa Kayira ne ziyingira olubiri. Barracks gye baava okutta Kayira. Naye wikire topic ekiteeka kwana. If you ask Gombia, abaana be nga tewali abakwatako abaana bakkira. Bwe bakola badira embwa yaabwe abajozi kamafia group kati kana akaana baakakutte for 2 reasons. Nti bwe koogera nange ne njogera contradiction nga tebamanyi nyinza okasa kulenya nyinza bashas n'enkatta. Kati asula tasula wuwo. I don't know where he is. Because, let me tell you, never comment on a story that has not completely followed it. Just why you can sempa, n'oluwolata lwako, kanomboze n'obusiru bwako, bibakoze. Nakano. Nti bujingo, bwe baali bagenda omutta, I knew. Mwita police ejja kuyita onnyonnyola bino. Atenze ekigaana. Ku information gy'olina. Do you believe I don't? You have information? Yes. Even you know the killers? I can tell you. Nti bujingo, ask bujingo. When on the 31st December, a strange woman went to Bujingo's church and said, I have come from Kakande's church. We want to compare security with you because the president is going to visit us. Was arrested, taken to a police station, was released, arrested the policeman, the OC. Who released this woman? Yes. Also, Bujingo sacked a person who was in charge of services. Church. That was before the incident? Yes. Kubanga fetukita pre-demissions nga nze ndi wa intelligence tubale omwezi mulamba. Kwebaddewo. Uganda asike Bujingo. Nti yali supplying services yamugobanga amubba. The reaction of the idiot was to deny Bujingo services. Nebe yali innocent Bujingo obutebe bwabula ne tent. Kati you go to the tent suppliers and arrest them. Why did they deny Bujingo services when he had the money? This money incited. Incited them? Bujingo had a person, Ngamusoga, related in it former his wife. This idiot called the Sempa says in an interview, let him go back to Tete. Chioli, arrest the idiot called the Sempa. Do you know the coronation? Ndio gomusango gunnema. Okunoonyereza. Okunoonyereza. 3. Bujingo abadde ina company ya security company. Ng'ekulira deputy la DC.
wembalala nenga musoka wako kati Bujingo expressed dissatisfaction tinjagala nange nfune security ng'abalala oveewo okitegeera mpulira. What happened when Bujingo survived? The first person to arrive at Bujingo's church was Wako. How did he know? Wako yasookawo. Amulira gafuna ati. His children were alleged to have gone to Nakasero to confirm. Umanyite Uganda muno mulimu omusajja yagulira munne ekitanda a coffin ne bamuta n'agimuteekamu. Mwawulira kaakakiiko ka Sebutinde. Emmotoka ya Bujingo nga bamaze gikuba amasasi omusajja yajja n'agivuga n'agitwala eri n'agyoza n'agitwala eri ku lunnya. Nga bazo gikuba amasasi? Yes. Nga agijja without authorization. Agijja Mulago? We bamukubira. The police would have driven this vehicle. A person came and drove it. Ne Bujingo batugamba nti Bujingo yavuga mpaka mu ddwaliro. Nkugambye. Ye yavuga mpaka Mulago. Yes, we bagiteeka we yagiteeka. E Mulago we bagijja. Emmotoka bwe yali. We bagijja. Yagijjawo. N'agenda ne mu inside police n'alaba n'aga nti ne beeditinga nti bodaboda zitulabye muneemu. Why? Because for me amwe riskiteeka nange bajja kunzita baagulako banzite ne mbakwata ebyuma mbiina naye akasajja kabukedde kakuba kano kayiira akawimula abalongo kakuba ku TV ya Bukedde. Ababaka abagudde mu Buganda abeenaale mu beekokodde Tamale Mirundi ye yabasudde nga bategeeza okwoza to justify. This is what they are doing. Katika namba ze kwogera kasemba kwogera n'oluwara lwako kalinga abaana ba Nasalemu lwebeko kweyako nga tebamanyi unfolding event nze zenina. This is why I told my son, younger man, I have information, a credible one. Nti Bujingo had sacked the director, what you could call him, of services. His reaction was to incite the people not to give Obusungu. The church here, kwasa tumulumu, yali empty. Go butebete buliwo. Two, a woman who claimed that had come from Kakande, which is not true, to assess, help us, who have come here to assess your security. Is he mentioned anywhere? Was released by the police. Arrest the police. The other deputy Simbalala arrived at the hospital. Who is supposed to be in Imbalala? How? Era bamugobyewo. Zeyiwo omugenzi bali omita Tamale. Yowana Mirundi. Bali omita Yowana Mirundi. Kati erya Tamale ogenda dijjako lyamwa. Nenga wanyize nnyo mwami Tamale. No, let me tell you. In fact waliwo ngamye nti akuwulira naye yogeza nnaku na busungu na nyiike. Why? Bujinga attended this man's wedding. Manya graduation. Na contributing $1 million na asiba olunaku lulamba. Bujingo bagenze ne banwanyisa this boy ayagala anfe. Omwana wo. Ye buli jenzi yeddagala ayagala anfe. Whoever is helping me agenda yo nayo. That's why ali mu mission yono omulenzi ayagala okunyamu. Wenfa na yafa. Let me explain to you. People ask what was the status with the man who died. This man has never been a bodyguard of Bujingo. Now you're contradicting. Mr. Tamale, you're contradicting so many accounts now. I'm telling you. Mwami Bujingo yatugamba ono yali mukadde wa kanisa. Omwogezi wa SFC. No, mwogezi wa SFC. Yatugambye ono musirikale waabwe era ya wa FFC. Nkugambye omukadde w'ekkanisa omanyi ekitegeeza. In the Anglican Church we have canonization. Until Museveni come kumubbako sente, Anglican Church had no interest in martyrdom. Bano bakazimba bebagenzi nakanakolinze babba Museveni. Church abuze okukola ebintu. It was a personal initiative of ono musajja
eyali ow'emukono bano angirikani kyayiteina matado mu lumu kumubbira mu ssente mubba bano zanazo kugana naffe tulina loolo temuli kantu kakati nkubuulira omukadde w'ekkanisa fe abaganda tulina fe abakatuliki tulina muserikale wa paapa naye nga paapa bwajja tomukwatako yes takumanyi nakumanya Monsenyori ekigambo Monsenyori omanyi kitegeeza bebeera mu Vatikano wano kugandi Monsenyori gundi oli abasajja bagezi n'amanya gonna bwogatunuuliramu kakati tibiteeriyo that young man was a regular attendant in the Bujingozi Church. Richard Muhumuza. Yes. This is why he was omukadde w'ekkanisa ngajja uyo musajja abadde singo yatweninga esingo n'akomawo nga every time he comes he goes to church naye nga si bodyguard wa Bujingo. Bujingo drives himself with Jesus, and if he does not drive himself like a distance aleta omuvuka bamwita Nsiimi mutabani w'omulamuzi Nsiimi Ssebutuulo. So why the contradiction? Kati ono omwana Katonda tukita tutya police missionaries ebyebikiro police missionaries omwana bwe yajja ewa Bujingo yadda mu mmotoka ne yeebaka ng'ebyebikiro agenda kufa. Bujingo yavuga buvuzi abadde amwinako oluganda ku saidi baya mukazi oba yaki naye nga si bodyguard we. Bujingo is guarded by Jesus, and Jesus has proved he is a true servant of Jesus. Say that again. Bujingo is what? He is protected by Jesus, and Jesus has proved that Bujingo is a true servant of Jesus. Oh. Yes. How? So what are saying by chaplain? How? How? The prophets of doom. How? Liars. How has Jesus proved? Those who finish Ugandans money yesempa kakati omwana oyo adda mu mmotoka yeebaka. God Jesus Christ miracles. Jesus does miracles. Yes. So he did miracles. Kati Bujingo bw'aba atuuka ewali potholes, the boy woke up. Go Siro, Pastor. We are approaching an area where there are loopholes and humps. We woke up. Amasasi bwe gatandika okuvuga yagwa ku Bujingo. Kyobola alina amasasi nga 27. The bullets that Bujingo would have swallowed, omwana yagali. So terina musirikale. Omwana wa church. Then kati waliwo ekizibu. Bwebanga SFC evaayo nekola interview eri abamawulire oyo ye Kopolo yes. Kopolo Richard Muhumuza. Kankubuulire Angina was reading verses in the church balokole. The deputy commander constructed a church yabalokole. This is the difference of the army. Bagoba amaje amini yayina bachampulirize babagobamu mulimu balokole bokka. Then I forget Mr. Tamale. And to be very unprofessional, that a soldier, an SFC soldier, yes. is sent to guard someone. Tewali numbers n'obusiru kakoma mumme kako. Numbers mumanyi yatundanga ndagala mu katale. I cannot reason with you. Haven't we seen the balokole soldiers in churches, balokole churches? Haven't we seen them? I've explained. This man, before even he joined the army, he was a mulokole in the Bujingo's church. Bebaluddemu. Buli wabadde apa yava esingo n'akomawo. This bodyguard we. Bujingo has been always driving himself and escorted by Jesus. Jesus yabadde amuwerekera. Neraba omwana ono. Jesus yabadde bodyguard. Olaba omwana ono. Ebbanga lyonna. Nti yamusanga mu mmotoka nga yeebase. Bwe batuuka wali n'azuukuka ye yamuguddeko. Embwa ya Nambuzi. Amazi. No, tovuma bantu. Embwa ya tukomye okumva. Embwa ya monitor. Tovuma bantu mu mitamale. Yes, yayidi. No kakkana. Mukamba buulire. Abaana bano bajja kututtisa. Ekyo kyonge kyaliyimiridde. Nikyogera ebyobusiru mulumbe. What the
lwaki ab'emukebe bafa lwaki onaani ku bantu babe tebabatta baagala bujingo babadde batumaze bamanya abantu abanze ne bujingo siva ku muhoozi never bamanyi temukyukakyuka nze sikyuka batamu nnyo ne batamwa njagala balaga njagala okulaga abanyankole nti eddogo likola kino si kyabanyankole eddogo likola nti nkubulidde gyendi mwekyokubiri sikyuka kino si kyabanyankole gamba nti olaba munigako naye waliwo naani ku bantu abanyoloko yalowooza nti ndi mwangu yogera ku muntu toyogera ku balowooza abanyankole bakina nenkuniyako nenkugula nekusishako nenkugula nenkujonga nenkugula tebamanyi ddogo nze ndi balaze ekiri mu buwanga bwabwe ekyeddogo emmandu ekuba okateera amandu anti njireseza akayo kale bakaleeja kasisa emyaka 10 giyitabo nekutuusa mu kaliijo ejja kuba bizinesi zonna zigwewo oli musajja ow'ebyewuunyo with your two degrees you have a master's degree ate tebamugobye agowa tebamugobye and you believe in witchcraft tagambye nti all of his companies must be audited mukuba mumalawo mukuba egyogoli akateere mandu anti yogeneesi a master's degree holder asinza dogo ndi dogo an expert on witchcraft namuleka emyaka 10 waliwo yali ajoze namunyako namunyolako kakati nkubuulira ti ekyo kitegedde man nga namboze bwayogera toli minisado nobulira embwa nti oli mperekeza oli mugole embwa sivuma tosobola kuvuma amwe mass communicator gamba nti wulira namboze kakati ekyo kimu kitegedde ekyokubiri eki nti oyo mutegedde mpulidde nti si bodyguard wa bujingo naye abadde akolaki abadde asabirayo so ekiro ekyo yali asulawa nga simanyi naye bujingo katonda yesu yamuyita bujingo aba avuga emmotoka ya Zizino yasanga omwana yebase mu mmotoka ye he woke up namugaa tugende eka ku masasi namugwako kakati imagine stupidity ya Namboze ne banne esasi emundu eyakuba bujingo emundu yeyatono omusajja ichuli small access yes the same gun I know that he is I can trust where it is then you're doing a disservice to this country you know where they are government these are serious allegations yes why you should be able to answer bakuita I reason them why if you get ti wabujingo yali agenda kutibwa mundu eno noli yali wa muhozi ne bujingo wa muhozi weziro ani atunoonya okitegedde intelligence yembabulira you compare notes tebasobola and make conclusion bagende bukatiyane batola okusula mu 7 yo eyozi iso yali ruddawo I'm far above them zenama nina ebyuma nyinza n'okubulya conversation ezaaliwo kakati nkubulya negamba ndi what happened I have explained there was a swing woman who went to Bujingo's church on 31st nebamukwata nebamutwala mu kkomera tekyogerwako 2 nti bamuta Bujingo yagoba omusajja akola services nebamuma services bali ne bagaana omuwanga ayina sente 4 omusajja ono abadde ayina security company ewa Bujingo bagijjeewo yali mu Kampala yeyasooka okutuuka ku kyaki why abaana be nga bali nakasero why did he arrive at the church first n'emmotoka ya Bujingo n'agivuga bwe yali oyo dipitala disi Kampala manyambalala n'agivuga n'agenda ne mu bifaananyi horse him the guilty ones are afraid all of this information is available because for me you kill me family ya mwinji malawo kati ekyabo jingoki that's why I was telling this stupid boy your son listen to me bakuwadde sente kyafunyiza ngomenenga kujono sujja tetujja kuba nchikoli kanjije ba this man overpowered with my pistol that's what you're telling your son Tamale Mirundi Jr. Yezo na this is zikolaji
nziyina ba so omwana teyakuwadde chance anti bakiwadde sente kiteeka ku bujingo monitor abasiru ba monitor bujingo has a questions to answer kati kankubuulire amasasi 27 agakubiddwa omusajja oyo gavudde mu maaso where was bujingo seated bujingo ayina essasi mu mugongo ani yali mukubye monitor we should boycott monitor the intellectuals. No, you can't use my platform to decampaign a certain newspaper. No, nkugambye tibajja kututta ekyo ekyana kingangale. Mutabani wa Akaabe ogenze. Yes, dati abadde ayina abamuwalana bangi. Nkugambye nti abaabukedde bateeka ku TV yaabwe nti abaagudde mu Buganda bonna beekokola mirundi ng'akasajja kano kagoze omusajja nzite kalancho. To justify kalancho yali agenda okutta. This is zina zonna ebyuma byange bibakwata. Let me challenge me. Anybody challenge me? Nti bujingo before had sacked the person who was providing services. The reaction was they denied him chairs and other things when he had the money because they're idiots. Bujingo can buy. Another important factor, how could Museveni give Mujingo a vehicle to buy one day? Museveni yawadde Bujingo motoka. In 2 weeks, Bujingo is going to get an armored car. Whatever way she is. Or yes, Avagenzewa. No. Mfana zabukedde uzikiwandikako. No. Omuzi. Akalinga mutali wange. Orugenti Bujingo akumibwa Yesu ya province at the same time otugamba agenda kufuna amadika. Do you believe? Namulabye nga ajja. Museveni musiru. You believe Museveni is a fool? No, I don't. Ate mukamba buli. He's the head of state. President wa radio ya mubakikwatamu. Eyo Western Uganda. Mubabuuze ebyuma byange byandagadda. Nti bagikwatamu. Bagikwatamu radio ya mwetebulirwa. Western Uganda. Mbabuulidde. Mu Western Uganda. Nkubuulidde. Nze nabalaba abasajja bano. Nagenda ku NBS ng'omusajja ali mu mugonda ng'amaloboozi agajja kutwogera bwogezi bweru nekikwata pistol nenyingira munda nemufumulamu. Mukimu bayingira. Omubi bakolera nga gwe tokitegeera abateekako n'eddoboozi alikola. Naye kati abantu nga bali kuweereza message bakuba amasimu wano. Nkubuulidde baabwe ono driver wange oyo tutudde ffemmi ne mugamba nze siina kyenkugambako emmotoka ya gavumenti bakulagira okola ebyokola. Omanyi nti amaze wiiki 3 eza pologulaamu zange eza impact nga tajja akuga nti nzija n'atajja neefa. Driver bamulagira bambi togenda pologulaamu neeba ng'ebulayo eddakiika 2 najja. Motoka ya gavumenti nasaba mukoze motoka mpe ne military driver tabakuwa motoka yabo omukulu yejijja kamufuta litani yanga nerega yerega mukyatamanyi. Emando manye mando kibategeeza ki okubandibwa is a process through which to transform an ordinary human being into a superhuman being. I'm a superhuman being. Nabandibwa emikolo gy'okubanda tugisobola. Bwe bagikubuulira abagenda okubanda odduka. Yes. Nabandibwa ono Bobi Wine alimba. Oli mubande. Teri mubanda wa kabaka. Okubanda kabaka kitegeeza kabaka bw'aba agenda okuwasa fe ab'enkima mugema ya mubanda. Tatta omuzzukulu amuwaamu amaanyi matono n'agagera regulated. Mumwe ekirowooza nti omubanda wa kabaka nti mubbi wa kabaka. No, okubanda si mubanda wa kabaka. Nze ndi mmandwa. Okay, Mwami Tamale batukyagenda maaso. Andi nkugamba nti sikwanalayizingidde ti namba za minisita shadow minister wa internal affairs. Ulire mbwa nti nange ndi mugole. Atugambye nti erinnya lya Tamale agenda lyejjako. Agenda w'omulamuzi alyejjeko. Ndirekero. By the mukama wa Mwami Museveni agenda kuba ayogerako eri eggwanga mu ddakiika ntono nnyo okuva kati. Nkubuulire. Ku nsonga z'ebyokwerinda. Kakati okiraba.
olaba nti babadde bagamba bye babadde boogera ku bujingo byonna bifu. Bujingo went to the American embassy and was denied a visa. Is that true? Ati kiba nakasanze koogera. We must get those who are feeding obwana obo with falsehoods. You must get abaddawa mutabaniwo amawulire. Ekwate kisimpa, ekwate kinambozi, ekwate buno obulenzi. Do you want police to arrest your son? Yes. I will help them to trace where he is. Really? Yes. Ngugambi, how do you know the killer, with the owner of the killer gun? Who was feeding this information with the information that poisons public opinion? Putting the burden on Mohos. Arrest the monitor people with their stupid 60. Arrest numbers. Arrest Obwana Bunu. Bloggers. Where were they getting? Who was feeding with them? Two things will happen. Bajabuk Baba Butti to save themselves. Elimination murders. Baba Ani about the champion or misinformation to divert the killing of Ujembo to himself. Never nang. Oh no. Aja kuchimpa. Aja kuchimpa cha ISO mbafulule. Mu government ya MK oyagala kubeera director wa ISO. Musentu entukuvu. Mu government ya MK. Ngenda kubeera mbeka. Yole. Okoleche. This is simple. What will you do? Andi kubuli nkwata kisempa. Nkwata nambozi. Nkwata beta monitor. Nkwata bono mvono. Nokwata mutabani. Nimba bembo ko kubi kulubuto. Kulubuto. Who has been feeding you? Ngokuba mutabani wemboko kulubuto. Kulubuto kikumi. Baba. Ate fe twinenge jitukanga mumu. Where were they getting misinformation to put the blame on Bujengo as they put the blame on Dr. Kayira? Manya Gundi. Dr. Brother Gombia. Gombia. This is how they do. Nze waffe ndi mukugunyu. Mudogo. Mu bintu ebyo. Anti ndowoleza nnyo mudogo mukube nkamuteera kampulira. Oyo ne ku bantu. Bukyone ole. Bukyane yako yali osorotita. Ogenda n'ologa. Nengende waffe nenkabakaba mukube factory zonna ziggwalewo. Businesses zonna ziggalewo. Naye waffe era ekitabo kyange bw'okisoma kugandi Mirundi was highly intelligent. Omusajja babba embuzi ne bazisalira emmanju w'omusajja. Ne bamugamba naye muzeeyi abantu bajja batya wano ne basalirawo embuzi nga towulira. Naye wange babba embuzi zange bonna nabatta. Babba ente yange wakaali kakolawo ke kaji bennene bweti. Babaasa amasasi. Nze wange tobbayo tonkola kibi nono mukube n'ekyokolya tajja kusigaza. Naye mu famire yammwe temulina bantu bakulu basobola kutuuza mwana ono. Nga mwaka zaaki. No, mu famire yammwe si omwana watuuka okukuba ebikonde yeesirika. Mu famire temuli bakulu balala. Nga mwaka zaaki namuziise. Omanyi abaana bato benna bamajeewo abaana bato bennina bali 10. Nga bato mu myaka emeka. N'embuto ezi. Oyinayo embuto 3. Era omwana ono anjooze nnyo. Bw'abuuka nidduko na nnyoko. Singa nina embuto endala nga 10. Singa oyina n'embuto endala nga 10. Yes. Abo abakazi abalina abaana bo bansunyiwa busunyi. You would see women. With the children. Nga bagenze okusaba na nnyoko. Yes. Onekwani. Ku myaka gyo kyakola ebintu ebyo. Why? Oyingira 6. Okuddira obunafu bwammwe oba obwammwe tebulina maanyi. Genda olye emmamba enkalirire otekemu nemuzuukizi ogende wakojja kimbo. Gwe gyogenda? Nze alya ffe twakula batuleeze. Kati abantu bali emirondo. Naye omanyi bwe twalimbanga edda. Kawala gwe nkuyitira mulondo. Mumuti mbimanyi. No, ku myaka gye tokyasobola bintu ebyo. Laba embuto 3 ziri awo. Kugira emyaka toyingira 7. Oyingira 7. Omuzeeyi w'emyaka 7. Bakazi bange gobeera nabo. Obunafu bwe tubuteeka ku munno
fetukyayina lwaki abakazi batulwanira ne batukolerako ebbuba tuli bamaanyi tukyayina amaanyi gaffe ga lulyo nemwe masemegegereza jiya tezikyayingira jiya zamwe tezikyayingira naffe mulowooza ezaffe tezikyayingira oli muli nti jiya ezange tezikyayingira zitya ati 70 okyakuba n'ekinaana okyakuba giya bulungi ayi ate mwe muli yaki kati amannya agamu bwe gali emwanyi ku 103.3 radio mwe mwakula amanyo gammwe galya tofi tegalya ku mwanyi kyokka okyasaza kamu nga katikati ate bakazi bange bankayaniraki bakayanira ate kyali mu bbeeyi akati nkubona jangu olaba omwana anuuna ekiveera kiba kikyalimu akabomba akati kubole nze bwe mulaba ebibagano ku verantino mumpite ne bakazi bange 3 mumpe ku valentine mumpe kadi n'abakazi bino betuli mukulanga yinze si jokinga siza kudda mu bbaluwa kadi weziri togenda kuwandika bbaluwa tukuyite ne bakyalawo 3 ne bakyala bange abo tukukwase ate temutya abebbuba ababiri bayinza obutajja kujja na munnaabwe era nenzija bwomu bonna balina okugaana mukolere challenge mumpe 3 naye newunyisiza nti olina embuto 3 abakyala bali mbuto 3 obwana buno obuto tegeza abakyala bo bonna 3 balina embuto bano bakulu olina ebbali kati obadde oga nti baana badde manyi banno abewa ate abakulu ku 103.3 radio 4 ensonsozi ne 107 radio 7 eiraka lyabajjukuru b'omukama kabaliga nze Adam Kungu mwebale nnyo abatugoberera yonna gye musinzira media consultant Yohana Mirundi waliwo omukyala ayagala nnyo humor ya mwami Tamale omita Helen ali masindi eyo agati Tamale buli watandika okwogera ebisesa agati olunaku luba lutambudde ne wiki abakulinda wiki byagala sebisesa ebimunyumira bino byobaddeko byebimunyumira mu bulamu bwa bulijjo byebimunyumira era nsaba n'ennamba nenga nedda so jimpe ate nantakula butakozi jimpe lwampaka pe namba ye nomuli mwala muto myaka 19 abiri mu gumu ate oyo muto kuggwe kuki oli oyingira nsanvu yali kwa gunjwe kadde ziriya nkoko today wali mwami Tamale wetubadde so therefore abasamwasamwa n'ebigambo ku Pastor Bugingo banonye information entuufu Bugingo yabawangudde kino kirekawo Pastor Bugingo if the president can give him a vehicle and the descent of information for the first time Otafire has offered, but for me I was going to tell you Otafire no. Otafire gave the contract to get pistols as Minister of Internal Affairs to this man wako nga yakola ebyani nga security kumani naye wako yalimba nti pistols ezo za kuweebwa bakadde bakanisa tebaziina. In my opinion as an investigator, Wako, the deputy Ladis of Umbarara, wanted to bluff that now the man is dead. Look what my pistols. Since that is going to Okutta. It demonstrates Wako knows the killer. One of the killer pistol. Oh, I'm telling you. The killer pistol belongs to government. Why? Why did they kill this boy, Muitani? Ismail access, actually. Yes. Why? It was not specifically this man. Ichuri was inciting bodyguards to kill their what? Their bosses. Yes. And they knew
that both all of them the ministers bakamiro era what this man died, but bodyguards were giving him more money and attention. Bodyguards were what? We are giving him more money and attention everywhere. Kinache chachusa. Hey, anti ono mwana eriaka babakube kakati ye chatamanya it is scaring all ministers nti bodyguard babate Abadai nganyisa had to be eliminated, which means a mondo eri mu government. That's what it means to research like me. Nti ADF unjimanyi tuziyita hallmarks. ADF eta Friday, ADF mubamu omukazi, ADF mubamu bodaboda, ADF etanyo ngogenda kusingana Museveni. Yes, ADF unjimanyi. Ali Shababu unjimanyi. Ali Shabab Eyanukula bagikubyemu. Soka jikubamu. Yo PDF babate jikubyemu teyanukula. Yunayo unjimanyi. Al-Qaeda unjimanyi inena kuzayo. Kale ndoza tugende wa mkulembeze eggwanga atandise okwogera. Kale Bagay basule bulungi mu mitama. Kale musule bulungi. Naye muzeyi si yalina kye mufuna munze munne yampali winga nti ndi kidoli